Buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwako Jakagatto exclusive ate era namwe abali ku focus. Thank you so much bamukikola abasubscribing edda tubebazaako ensusu abatanaba kusubscribinga please musubscribing tudduke speed ya kitalo nnyo ko Jakagatto exclusive just twetaaga abantu 1,000 twetaaga abantu 1,000 ababadde balaba utuba tumaze ekyo oba osobodde okuwagirako Jakagatto ku initial stages oba ku stage esookerwako ng'omwadde ka subscribe ate ng'olabye so that we tuweerera 1,000 abasitandika okubeera nga naffe tufuna ku mafuta ne ka data agatutambuza okutujja ne tukola bye tukola n'essaawa zino tennaba olw'ensonga tennabafuna qualification ezo so giyambeko ng'osharinga ng'okomentinga era ng'oyita ne balala okubeera nga bagyeyungako okumanya endowooza za kojja ku bintu ebyenjawulo twabagamba tugenda kubawa ebintu by'omutalaba ku TV by'omutawulira ku radio by'omutalaba ku social media byonna nga kojja yaliwo era abimanyi bulungi okuva ku ntandikwa kojja adandaga wano vidiyo ezimu ku ezo esembyeyo okukola ki okulabibwa abantu kojja bakwagadde eno eri mu 2,000 eri eri mu 2,200 eno eri mu 1,600 so byebimu ku ebyo byenkugamba nti yengeri yokka osobola okuwagiramu kojja Kagatto kojja nsaba obuze ku bantu tumale tudivinge mu topic ya leero ogerageranya empologoma 3 akwaliko empologoma 2 n'akasimba kamu Livingstone Kasozi basudde ne Kafeero soko obuze ku balabisi abalabi baffe mu namba lamusizzaako aba Focus TV n'aba Kojja Kagatto exclusive yes mwenna tubeebaza olw'okusubscribing era tubagamba ndi mwongere tutandikiriza okulaba gye tulaga era weekend gye nagenda okutugwako ndowooza nga kye twagala tumaze okifuna naye tusaba Mukama Katonda abeere nga yatuli mu makkati mu subscribing mu liking ate mu sharing no commenting nga mubwe mu commenting tujja kubanga tufuna ebintu bingi era nga twanukula ebintu bingi abamu muli n'ebibuuzo byammwe bimwandayagadde byanukulwe mu comment section bimutaalabako bimwandayagadde okulaba waliwo omwana mu comment section yawo Kojja Kagatto exclusive yageze n'agamba kojja lwaki temutegekayo wakini tuba twetagisa kwesonda tukola amalalo ga Kafeero nga giringa kyabulambuza abantu bajjukire ng'omugenzi naye nga si wantuntu we bamusanga era wo si wantuntu malalo ga Kafeero gaali gakolebwa bulungi era gazimbibwa ennyumba mwe gali kujjako tugamba mpa okujja okwongerako naye obadde toyinza kukola kintu ekyo nga ebintu enkayana zonna zikyaliwo ekyokubiri wateeka okuba nga tumaze okumanya muntu ki omutuufu abeerawo awaka gwe tuyinza okukolagana naye okubaako bye tukola byonna okusinga bino nti tukoze ekivulu tugenda kukola kino ate sente ne zitalabika oba ki naye twagala tube nga tumaze okumanya ekintu ekituufu nti ono yaliwo kati awaka wali wabaawo ekyetagisa okukola bwe tukolagana naye ne tukikola so oyo addiddwamu yabadde ayagera ekyo naye ate wayinza obaawo enteekateeka endala okyayinza okuyambako ku bintu by'omugenzi naddala nga abayagala okumuyambako nga bwe tugambye nti ekijja kijja kuddamu ki bateeketeeke bulungi kuba bino kamunguluzi ajja kuba akoze eki aweddewo kojja episode yaffe tuli ku ya 11 if I'm not mistaken nga tuwumbawumba oba nga tutwala history ebyafaayo by'omugenzi Prince Paul Job Kafeero the golden boy of Africa. Yayina mikwano gye ab'enjawulo era nga njagadde nze nganza omuntu nokoleyo abantu 3 oba 2 abeeyunga ku ye okuli Livingstone Kasozi okuli ne Hamani Basudde Commando wamuta jeno the prophet kojja abantu bano 3 twagala tusooke otubuulireko ku byafaayo byabwe then tubagerageranye tujjeko 2 bitwa tutambula nabo mu maaso abantu abo 3 Kafeero yetu mumanyi kati Kafeero mumanyi mujja tujja kuzaako omuyimbi gwe bayita Livingstone Kasozi twakwatagana naye nange yansanga busanzi nga ze nga atunda oluyimba baluyita essaawa y'omunaana nansanga ewa Kasajja andisaniza awali Yamaha Center yajja ne bakkiriziganya ne Kasajja nga ffe tetwamanya nga sirina kye mmanyi siyinza gamba nti oba ki ne kiggwa oluyimba ne zisasula ennyimba ezo bwe ndibanga oluyimba lubayita essaawa y'omunaana ebaako okukola ki okubuuza okulumwa ebaako emiranga ebaako ki
Sawa y'omunaana baako kayisa nnyo, sawa y'omunaana, sawa y'omunaana baako kayisa nnyo. Bona bagize ojja kubanga oluyimba olwo gye luli. Kimanyi nja zifuna ennyimba ezo. Okay. Ate n'ekirala ky'okola buli woyogera title kirungi kojja kati gweyogera title zennyini. Anti nze njogera title y'oluyimba soogera bigambo birulimu. Era agenda ku mutimbagano ojja kunoonya oluyimba baluyita essaawa y'omunaana. Lwakubibwa Livingstone Kasozi mu 1983. 84. Okay. Livingstone Kasozi ono kojja mu bayimbi bano ani yasooka mu bana basatu? Livingstone ye yasooka okuyimba. Simanyi kuba yasooka okuyimba naye yasooka okujja okukola professional gundi okuyimba nga oli professional nga bakusasula. Okay. Yali Livingstone Kasozi. Kuba we yajja bwe waayitawo emyezi gyali 3 ne tufuna Erifereti Kimera muganda wa Miss Sera Segamwenge ne Mukaabya ne bajja Mukaabya Godfrey Bunjo muganda wa Mukaabya ne kujjirako muganda wa ne kujja Kamili Sengendo ne kujja ne mukyala we Robina Nakisozi ne kweyunga Margaret Nampa ne Peter Balijidde nabo ne bajja. Okay. Kuko twateka Godfrey Muwaya ne tusaako Dani waliwo Dani Walakira ne tusaako mama muzivuka mulala yafa yali weliwe Masaka we Rukunyu mwerabidde n'abavuka abalala ne tukola ekibiina kye bayita picking guitarists. Ne tukikola ne kitandika okukola. Okay. Ne tufuna okwo kwe twayunga n'omuvubuka bamuyitanga anti kati basajja bakulu bwe ngamba bamuyitanga Bruhani Mawula nabo ne tubagattako Bruhani Mawula yaleeta Nalukwata bamuyitanga Regina Nalukwata ne tugenda nga tubagattagatta bwe tutyo ne tufukola kye bayita picking guitarists ne tukuba ennyimba ne zitambula kati ekiseera kituuka gundi alabanga agize asalawo okgenda kuba ne gundi yali abeera awo mwami Moses Katende nga abeera awo wasibira ku dduuka ewaffe ne bakwatagana Moses Katende ne bakwatagana n'omwami Livingstone Kasozi ne bagenda ne bakola ekibiina kibayitanga Lukwata Gita Singers. Okay. Bakola ekibiina Lukwata Gita Singers awo waba wayiseewo akabanga katono gundi najja wayitawo ebbanga eriwerako nga bakola ekibiina ne kiba kyamaanyi ekyo nga kyekivuganya Super Singers kuba Super Singers kyekibiina ekyali kisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda. Super Singers nga mulimu baani? Super Singers yalingamu yalimu Fred Sebatta yalimu Prosi Sebatta mwalimu gundi Nabatta mwanyina wa Sebatta mwalimu Matia Luyima mwalimu omwami bamuyitanga Guludene yakubanga ngoma mwalimu David Kizito mwalimu omwami bamuyitanga Mukasa Zedde mwalimu omuvubuka bamuyitanga mama ani abavubuka abo bavubuka abamu mbeera bidde kati emyaka mingi emyaka giri 4 5 in fact kati naye nga abo bomba ajjukira bulungi nnyo nga gundi Nakakaawa kaana kato. Yes. Oyo gwolaba mukyala Luyima nga kaana kato. Nga kaana kakyali kato. Nga bwali obwana busatu. Mwalimu ne Kaddulubaale ne Zeewuliya. Bonna baalimu Bakaddulubaale nga bali omwo nabo bakyala Luyima nga bakyala Luyima. Ne tukola show ne zigenda mu maaso nga y'amaanyi nnyo nga ate waliwo Entebbe Gita Singers. Entebbe Gita Singers ng'erimu baliwo. Entebbe Gita Singers yo ng'erimu yalimu Dani Mugula Saalongo. Mwalimu Sulaiman Mayanja. Mwalimu Matia Kakumirizi, mwalimu Rose Kakumirizi, mwalimu Namuddu, mwalimu Catherine Namatovu, mwalimu Haji Kateregga, mwalimu Semakula, yoyo mwanyina wa Nakisozi oyayimba oluyimba mu nsiko. Mu nsiko mulimu nabandeta mu nsiko yange oyo yalimu mwalimu nga ababana bano bawamala bonna baali tebannajja baali tebannaba kujja bawamala. Okay. Naye nga ebine byali binenge bina byamaanyi nga wekibeera tobeerawo. Ne kadongo kamu Super Singers okutandika kyava okubeera nti ate ekibiina ekinene
ekyaliwo kyasasika. Ekibiina ekyo ekinene ekyasasika bakiyitanga Kadongo Kamu and Cultural Company. Okay. Kyekyalimu abo bonna Bamatiya Kyakamala, Gundi Kiwana, Stephen Kiwana, taata wa Gundi. Taata wa Kinene. Kinene omumanyi? Kinene ono yalimu Eagles. Oyo Stephen Kiwana yali kitaawe. Mama Kiine Yerehema Namutebi. Okay. Nga baana bato. Mama Kiine bonna balabako nga bwana buto. Nga bukyali bwana buto. Ne Sebatta nga mwana muto, muvubuka mulenzi muto. Ba Fred Sebale nga bato. Fred Sebale yali tannajja. Ate eyo Gundi ba Fred Sebale bazze wano jjo mu 94 nga Gundi atandise Matendo Promoted Singers. Atandise Matendo Demonstration School. Ngeri yitamu abantu abo n'engaba. Nenda bowe babeera ugo tobalaba tebakula bolire kituufu. Nze ngamba mukadde gwe anti kati gwe kubanga gwate bo bakusinga obukulu. Nze benjogerako bajja nga nze ndi musajja mukulu nga bo baana. Kojja lwa akantu kwayogedde kuno okusatu tondeka. Nja kuleka bwe naawe likati. Ate nze siri muntu mukopi kutuuka kwekyo bwe baba bampise. Oli yangamye nti nkwetaaga. Ate nange ngene nga nyimbagatana n'abo. Ngene n'ensuusu. Si bwe nkola nze. Kojja. Nenda nimmala kumanya bampise nsobola nti nembuuza nti nsobola okuba n'omuntu bw'ati ne bw'ati omulala ne banzikiriza. Tomalaga suusu. Saagala kufuula muntu kyetwala. Kojja. Livingstone ebiseera ebyo mu 84 akuba oluyimba olwasinga okubetutuma. Lwatutumuka nnyo oluyimba lwolwo ssaawa y'omunaana. Basudde aliwa? Basudde tannajja. Basudde tannajja. Kafiiro yasooka ne basudde era okujja. Abantu bano babiri mu myaka baali benkana myaka. Baani? Basudde ne Kafiiro. Kafiiro lwakuba yasooka basudde okujja. Naye ate Kafiiro yali muto ku Basudde. Basudde yali mukulu. Okay. So ate ne Gundi yali muto ekikusesa. Aliwa? Kasozi yali mwana muto. Newankubadde yabasooka bano okuyimba. Ate yali muto. Kati yali mu myaka gye gimu ne yani. Kasozi yagenda okufa nga ali 28. Around there yali oba 28 Basudde yafiira ku meka. Basudde yafa ndowooza alina 38 oba 39. Ekituufu n'emyaka gye bajjali. Kati Gundi Kafiiro n'afiira kwa 37. Bonna abayimbi baffe abalungi bonna bafiira mu myaka egyo. Wakati ate waliwo yafiira no kwa 26. Alwena. Ye yali agiwezezza Umaru Katumba. Ndoza Siroza ndiye yawezeza n'emyaka 26. Yali yakamala okusoma ekkololo. Ayimba bulungi nnyo abantu bamwagadde ate. Kojja kubana abasatu. Ono kyankizo kiki yalina kubanjagala yetu mujje mu game. Ani? Livingstone Kasozi yali alina nga muntu mwematize. Ayematira amalala. Amanyirwa. Yejakamu. Kuseera kusaba zino omwana alaba owa 12. Tuyinza mu omuyimbi kyamalala g'omukulu oyo. Nga Kyagulanyi Silver. Yes. Silver Kyagulanyi. Bangamba alina akantu keyakolanga mu motoka ye tasandabirwamu. Motoka siye. Terimu esi yokka ate ndabirwamu tazisiza. Motoka yani. Mulasi yali agamba. Yani. Eya Silver. Y'emyaka egyo. Ne bona ayogere y'emyaka ki Silver Kyagulanyi okuta emmotoka gye yagula yali Prado. Nga terimu esi yali nkaddemu. Yalimu esi. Abantu abamu bajubisa. Olaba naye Mulasi Kisaafi kye yavuganga nga kirimu esi. N'ate yali alina Prado. Yagamba omusajja tusanga nga tufa akatuuyo nga mutambulizaawo. Bali olina ndowooza sho gye balaga. Mukwana. Emmotoka ya Silver bwali togimanyi giveeko. Abatamanyi Silver. Olugezigezi. Silver ayinza okubeera mu mmotoka etalimu ndabirwamu. Olugezigezi nga naye nga ozambulamu nga tolinnya. Muluyita lugezigezi. Mbuulirayo ennyumba mw'oyingira. Engatto n'ojja kojja tuli ku mmotoka. Anti emmotoka ate yo ya bbeeyi. Kuba emmotoka ennyumba agisiimulira 10. Emmotoka abajooza bajooleza 200. Kojja naawe emmotoka yo bw'otyo bw'okola. Bwe mba ng'oddugala ebigere. Gwolooza lwaki abantu abamu bali polite bubeezi. Naddira n'assaamu ekiveera kwe mulinnya.
naye mukulu yakisusangamu bw'aba akisusanga nga otambulira mu yiyo eyiye nga togiyingiramu eyetaaga obuyonjo omanye abantu abakyafu balowooza nti omuyonjo wa lugezigezi gwe bw'owulira nti oyagala bikyafu takisi weeziri mw'onaasanga ebikongoliro mw'onaasanga ebiku mw'onaasanga biki kojja tuddeyo wali nedda nze andi mwagala nnyo abantu ababembereza nga buli kyoyogera Livingstone Kasozi ng'ogyeko ekyamalala music wise ne bana abasatu yali atya ye ng'ayiiya ku levo ye manyi bwe muba munaayogera ebintu mulina okumanya levo gye mugeraageranya bw'oba ogeraageranya nti Allan Okello ne Pere tolaba nti Allan Okello ali ku levo yiye ne Pere ku yiye kakati kitwale nti basudde ye Pere ate Kafeero Maradona oli Allan Okello kati ono Allan Okello yayimba ye n'ayimba mukwano bali baleke kale kiki ekiyinza omujjukirwako ennyo Kasozi okubeera nti yemu ku bayimbi abaavaayo ne bagamba ni munnange nno siriimu kyankola n'ayogera amazima era ne tutandika okubeerawo nga tukimanyi ffenna n'ennyimba ne ziyimbibwa na buli kimu nga buli omu asaasira Kasozi era n'akuba oluyimba bwe ndiba nga nfudde nga mazo kyasanguza n'ayita abaana be Diana ne Sematimba n'abalaamira yafunamuko ku musika ow'endongo mu baana be omusika sikitegedde kyoyagala yafunamuko ku baana nga muyimbi nga guyinza okugamba saa zino bagezaako ne bagezaako naye ekyenjagala omanye nti taata wo bw'aba yali pulezidenti toyinza gamba nange kangezeeko mbere pulezidenti ekitone tolowooza nti nno oli bw'aba mubuusi wa high jump ekitone kuba kyakitaawo naawe naaba mubuusi wa high jump koja sikyogedde mu bubi nange sikyogera mu bubi ndi mukugamba yafuna nange nkunyonnyola ne gamba nti ebitone tebabisikira kale eyafuna ku kitone tebakyakwayalinga sexually kubanga yakuzaala ndi mukugeraageranya kojja gwogerageranya obanze nandigeraageranya nga bw'oŋŋambye nti kinene ati obuuziza ne gamba nti tekiriiyo olw'ensonga nti abaana ebitone buli omu aba n'ekiki mu kuzaalibwa ekyokuba nti kitaawo yali ayimba era nga kyova tolabangayo mwana we ayimba kuba bakafeera obalaba n'aba basudde obalaba kiri tukoma wali ate kiri oli yali talina kitone yali ayagala bwagazi music abalina ebitone beebana babiri kale gwe nno agoberera episode eno nagambye twagala kusimbuliza foundation omusingi ogwa abasatu bano era omu tujja mujjamu tusimbule oba tugende mu maaso n'ababiri okuli basudde ne omugenzi Kafeero enkolagana yaabwe tujja bageraganya okusinziira ku kojja bye naaba mubuuzizza ojja sigala ku mikutu gino ng'ogoberera tujja kufuna ebirala bingi kojja tuweeko ne ku isole wa basudde oba wa Livingstone Kasozi tumutegedde kati nkati gundi yajja basudde yajja mwaka kyogo oza kinono mu musanvu biseera si ebiseera bya Kafeero naye nga Kafeero ye already waali najja n'ennyimba ze ng'azitunda naye mu kujja okusooka avaawa Masaka Kabale Bugonzi nedda Bubondo naye bwe yajja n'agenda mu bibiina ebyenjawulo nga bimugoba buli kibalina gye yatuuka yagendako mu basebata n'agamba nti nedda ayinza tebalaba waaka nedda baaba nendabika baaba sebatanga muyonjo muzibu nagamba mugamba mpozi agendeko mu Bantebe bamugaanira ku gate wali kamulyango awo wali paaka ekadde molo weeri awo bamugaanira tujjudde ffe abana bali eno bantu bakulu be bayimba kiki ekyali kyenyaza omukulu nedda omuntu ojja obeera awo nga bantu ne batakusiima busiimi ate gwe kyokola n'obakakasa era kye nayagala ku mwana w'omusajja oyo yabakakasa teyapowa kati n'akomawo ku dduuka wane ewaffe ku gundi ku Yamaha ku Kasajja and Sons gundi n'amulaba gundi we yamulabira aliwa sajja bamuyita Kasule HK ebiseera studio HK bw'amulaba n'amugamba olina ennyimba biki ayogedde bakkiriziganyizza naye nga bawulidde sente ezaagula ennyimba z'abasudde ezo
Wotirense. Ajja na nyimba kyolwoza atembeya. Ajja ne nyimba ng'alina mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa wali w'amaanyi olwo. Alina Linda Ziwere. Alina Mire Nannyondo. Alina ebikookolo. Abange kembuliridde mbadde nga ntunuulira abakyala mujja kunenya mboogerako olwo. Era ng'ennyabbe ajja mwegulire pono obwava bw'okubigula nabafunye. Bali bamugobye mu bibiina byabwe bamuganye. Ajjewa ekika mugambo mani. Ekika mugamanize ennyimba nja zitwala n'awuliramu yamuyimbiramu olwamugamba basudde nti basudde yono nti omanyi okuyimba nti jangu tugende emmanju n'agenda emmanju wali. Emmanju wali studio. Naye ye teyamutuusa na mu studio ne badda mu kawofiisi akali awo nti nyimbiramu oluyimba lwolwo. N'agikuba endongo ng'ayibeera nayo. Mama. Yamugamba komaawo. Toyongerayo kimala. N'amugamba nti olulala lulwa. N'akuba Mire Nannyondo. Endongo yalwo yali etandika. Olwatandika okuba ng'ayimba ebigambo. N'akuba olwo lw'ebikookolo. N'amugamba nti tugende mu studio. Kyondazeeko kimala. Ye HK yali gundi. Yali broker. N'azitwalira Uganda Sound Studio. Yali bamuyitanga Mayambala Sekasi. Na recording ennyimba ezo. Twagenda okutuuka wiiki eddako nga mu Kampala olina w'oyita. Nga buli muntu anoonya waliwo omusajja yazze bamuyita Amani Basudde ayimba. Ng'obuli w'oyita nga bali mukyala Mugerwa yekka yatambula buli w'oyita. Mukyala Mugerwa we twagenda mu ssabo. Ebyo kati ate olyondooza ogwo wali ofulumizza. Omanyi ntya nnyo omuntu okumala gavaamu bitamusaana. Ndowooza oyo wuwo. Agaze ku lumikisi omwana gye yaddamu. Kaakati ekibuga kyonna ogenda okuyitawo omwezi nga eggwanga lyonna. Nga Basudde abuutikidde eggwanga lyonna. Ebivuga ebyakubirwa Basudde mu alubamu eyo biyinza obutaddayo okukubwa wantu walala. Yajja bakakasa n'abakakasa. Nti bagundi mwangoba. Kati yozo twagenda okumala omwezi gumu nga buli omu ali awo ayagala agende mu kibiina kye nga naye takyayagala. Nga takyayagala olwo naye ng'ayita kuli nga yanga akamirwa bina si yali yeemima. Ne batambula nga bavimba ne gundi ne Kasozi. Kasozi si yali avimbira obwera ate Kasozi nga buli tadeetako malala amanyi nga talwana alina kyanoonya. Oyo nga n'abasirikale bamuyimiriza n'abakuba. Ye Palaso ku mulembe gwaffe guno. Anti Palaso. Oba King Saha. King Saha talwana. Palaso w'ebikonde. Palaso ye atalwana. Akuyisaamu mpi. Bw'oba omumanyira omuntu bw'omumuyiga mu mute. Kati olaba nze nsaasira abakyokooza Saha. Naye lwabali balaga kye bayita Saha kyeki. Buli muntu agendanga kwekweka ng'ayitawo. Nze mutya. Hamani akwataganako ne Kasozi. Bafuuka ekizibu. Bafuuka ekizibu bakutalaganya Kasozi Basudde ne gundi ne Katende bakoze Lukwata. Era practice batandika gikolera Lukwata bagikolera wali ku YMCA bakola gundi yaabwe neeterera bulungi nnyo perfectly ne bagenda okukola share sooka ensi n'egwa amatu. Nga bakola ekintu kirungi. Nga bakola ekintu class kuba gundi yali akoze mu Diddi. Nga mumanyi bulungi Kasozi gundi Moses Katende. Ne bakola shows nga nungi nnyo. Nga nungi. Awo okugenda okuddako Basudde n'akuba tape endala ate yawuniikiza kuba yamala omwaka gumu nga tazzeemu kuba tape endala. Nga eyo bayita okukama. Naye ng'era ekyatunda kubanga era yasituuka kufanga eyo teepu ekyatunda nga bw'oba oleese teepu ez'okutunda nga y'emu kuzitambula. N'addamu n'akola alubamu endala bagiyita okuzaala kwa leero. Eyo yakubirya olwo. Eyo yo teyatambula nnyo. Kunaalyoka azzaako ekiwuka ekyagwa mu ntamu. N'ebamba. Yanyuya sitoole nga buli muntu n'atuula n'agira bw'ati. Ku kiwuka ekyagwa. Nafunye ekirooto ewaffe mu kiro. Nenja ntya nnyo ebitalojjeka. Naloose ng'ewaffe mu ntamu mulimu ekiwuka nkula ya munya. Olwo buli muntu n'agamba nti omusajja yiyize n'ayiye ennyimba. Awo teyeegase ku bibiina bino ayina akoze ki? Sinnakyogera naye obwedda tunyumira naawe.
kyennyonnyonnyodde kirala ate oyogera birala. Bali mu kibiina kyabwe ekyo ekyalukwata kati awo oluvannyuma ne baayawukana nga wayiseewo emyaka 2. atuka bugamu enkwatagana yalema olwo Moses Katende afudde. olwo Moses Katende yabeerera webakubira ekigundi gye baayita Mpanga naye yafulumya alubamu eyo Mpanga ne balyoka bafuuka ekizibu Mpanga nakati olimba ndaba abaana balumanyimenga ku ssomero olwo kaakati ndowooza ze zimu ku nnyimba za kasozi ez'amaanyi. Si lwa kasozi. Lwani olwo? Lwali lwa gundi lwali lwa abamu balowooza ndi lwa kasozi naye Mpanga lwali lwa Moses Katende. Moses Katende era lwaki ndu atakinze ku oyo nyina kwe nabadde ku mitimbagano lwalo ate oli yakola ensobera yawandiikirako ddala linnya lya anti kati ennyimba zino zaakula bulala gwe baagala gwe balutuuma naye nyinza okuba nga nze enkola ensobi oba okuba nga ndowooza nti lwagondi naye nga baali bonna basatu mukyala Katende ne ani ne Livingstone Kasozi naye nga lwali lulungi nnyo era Kasozi bw'aba yaluyiya Mpanga ndowooza lwa Kasozi era ebimba message yali nnungi nnyo kati bwe baawukana gundi akola kabuladda basudde ne Kasozi lukwata agisuulawo akola Kampala Music Stars. Wakola Kampala Music Stars ate addira wafunira ani wafunira yafuna Walukagga n'amugattamu. Walukagga naye yayingidde endongo ebiseera ebyo. Walukagga yayingirira yali mu mwaka 1992 93. Yayingira mu 9. Kyobola balina mu kataaci ako wadde nga muzikwe yamwongeramu ebirungo bya bino naye alina mu kataaci ako ak'endongo y'abasajja abo. Anti yali inspired by Kafeero music we era nayagala nnyo Kafeero olw'ensonga era kyobola bwe yava eri kubaawo Kafeero yali amututteeka abeera ne Kafeero nga akolera ku disitulikiti Lwawaka. So kojja bwe tuba tukola okugeraageranya kuno mu bayimbi bano abasatu bw'obadde ogamba gundi tumugjamu Livingstone Kasozi tumugjamu nituleka zino empologoma 2. Awo n'olyoka otandika buli omu kwogera ku by'omulowoozaako naye era byebintu mulimu ebyeyogerera byokka kakati bwe tuba tuli kubasudde ne Kafeero buli omu alina ekintu kyasinza munne. I understand. Kuba gundi basudde bwe nabyogera abatamanyi abamu abatamanyi byenjogera oba abatabitegeerera we mbitegeerera bajja kulowooza nti njerega bayinza nokulowooza weekuubiira. Naye Kafeero yali muyimbi tufunagana njagala muleme kunkwata bubi kuba abantu abagala basudde bangi nange ndi omu ku bakola ki abaagala basudde naye ate music mumanyi. Kakati Kafeero yali muyimbi ate basudde yali storyteller. Alaba omukutu guno njagala obyawule storyteller ne singer ne musician. Yes. Kakati nga basudde nga bw'aba ayiyiza oluyimba teri luyimba lwe yayiyanga nga terulina nankani lugero nga bw'akunyumiza omukazi Nabuleme gwe yayagala bw'akunyumiza Kasamba Lyanda bw'akunyumiza Mukyala Mugerwa bw'akunyumiza ekibuka ekyagwa mu Ntamu bw'akunyumiza ennimiro y'oku Buganga bw'akunyumiza okuzaala kwa leero bw'akunyumiza gundi mu Bunengoye ng'abakazi abaali bambala engoye zitabatuuka bw'akunyumiza olugero olwa Mmire Nannyondo nga buli bw'akunyumiza Abankuseere kati ng'emboozi ze akunyumiza emboozi akuva gye yevudde n'akufaananya eyaliyo. Kabanga tubanga basoma akatabo kati Kafeero bw'aba ayimba mulimu by'otakuba bufaananyi n'onyumirwa music ne rhythm. Naye ate basudde nga ne bw'abanga takubye ebidongo ne bwe babijjamu onyumirwa olwawulira ebigambo story gyagirukamu oyo nno tafunika era talifunika. Very true. Kati ono nga ye ayimba n'akuba ebidongo bye nga bw'amala oluyimba
n'awummula okusirika n'asirika wali wabadde ayimbira n'owulira endongo nga naye osigala toteredde Kafeero oba okitegeera kye njogera nga bw'ayimba n'asirisa kye tuyita ogenda mu refrain abalala kye bayita sebene abamanyi music oba seven abamu bagiyita seven oli wasirikira n'aleka ebidongo ne bitambula mu Kafeero ebidongo byo biba bitambula tewaliwo muyimbi mulala asobola kubitambuza nga bwabitambuza ne bw'owulira buwulizi kati ng'owuliriza nga oba ayimba nga bisirikirwa oba ayimba movia n'amala nti enamba y'ekikulu yambulako n'amaliriza enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya osusse obutannambula n'asirika ebidongo ne bitambula omudigidde ogwo nga guyinza okutta. Kale ali ku bukutu Kojja Kagatta exclusive ali ku Focus TV Ebro Media. Thank you so much benyo okubeera ng'olaba eno part ebadde ya musingi ogw'abantu abasatu bano era nga wetuddako tugenda ku musingi tugenda tandika okugeraageranya. Nze nina bye nasinziddeko ogeraageranya omuyimbi ow'amaanyi oba ow'enjawulo nina factors ze natunuulidde ng'omuntu ze ngenda okuba nga mbuuza Kojja ku emu oba oli awo ye ng'atuwa kyazimanyiko baki ekituufu ku jjo. Otherwise gwoba olina eziso naawe n'ogenda mu comment section nini nakoze ezange kusinziira ku research wange comparison wegenda otambulira oli ku Focus TV wamu ne Kojja Kagatta exclusive webali nnyo okubeera ng'otulaba. For now mutukkirize tugenda kudda mu part endala oba oli awo tukuwe ababiri bano oyinga abagamba nti abatalina subscribe nga bakikole kubanga Focus TV ne Kojja Kagatta exclusive ate kati speed gwe tutambulira manyi nti banjagadde nnyo nalabye n'ababadde kugondi ku Megatron bonna bazze eno kati yali yakwatamu Mega yali yakwatamu yagende wabanye yani nende